Omuvubuka gw'olaba yayambadde yero yasangiddwa era yakwatiddwa lubona ng'asobya ku nte ng'agitute mu nsonga z'ekikulu omwami n'omukyala. Abalunzi abadde bagenze okuba nti balambula ente zaabwe ze balese ku ttale kyabaweddeko okuba nti baasanze emu ku nte zaabwe esobezebwako omuvubuka oyo amanyiddwa nga Brayimu. Brayimu buno guno muze gwe gwa dda era nga si gwe gusoose okuba nti asobya ku bisolo. Brayimu asobya ku nkoko, Brayimu asobya ku mbuzi, ku mbizzi, ku ndiga, buli kimu ye akisobyako ng'oggyeko ebisolo by'omu nsiko. Brayimu yakwatiddwa era yataaliddwa mu kakiiko k'ekyalo ewa chairman. Wano nno abatuuze baasazeewo ne bagamba Brayimu okusinziira nti gwe muze gwe, ne basalawo okuba nti bamuwa ente eno gye bamusanze akozesa akaka akaboozi agiwase. Owulira bulungi? Brayimu bamugambye ssebo, ente gye tukusanze okaka akaboozi gye tukusanze okozesa ogenda kugiwasa. Era Brayimu ono wenjogerera ente yafuuse mukyala we. Ebintu bino oba amawano gano gabadde mu disitulikiti y'e Mbale ku kyalo ekimanyiddwa nga Kibiniko gye byabadde. Brayimu bamusanze ali ku nte. Kasooke nkutuuseko Brayimu ono eyakwatiddwa ng'asobya ku nte. Naye nkusaba vidiyo ogimpereka like esobola okuba nti etambula etuuke ku buli muntu. Brayimu w'oyo. Oyo omukulu gwe mulaba bamusaze akutte ente ng'agifudde mukazi we, bamusangiddeko kwennyini ono gwe mulaba. Ssebo amanya go gwani? Amanya go gwani? Yogera n'amaanyi amanya go gwani? Brayimu bakusanze okola ki? Yogera bakusanze okola ki? Wadde okwata ente? Bakusanze okola ki? Eki? Ng'olinawo ente? Bakusanze okwata ente? Ebadde yiyo gy'obadde okwata? Kale lwaki obadde okwata ente? Mwena abali mutulaba, ono omusajja abamuyita Brayimu asinzira wano eno ekibiniko mu Industrial Division Mbale City. Bamusanze ng'ali mu kukwata ente ng'ali gikwesa. Era abamu ku bamusanze era gwe muze gwe ente ssekooko byonna talina kyaleka. Abamusanze ng'ali ku nte bebyo be mulaba awo wammanga. Ssebo muzeeyi tubuulire ku mannya go gwani? Ono omukulu omusanze akola ki? Ali ku nte kola nga omukasi we. Ente gwamukutte oba bakubulidde buulizi? Ono nazangobeete nzenjizaano nemukwatira waki nekwekwasa mucwere mukyere waawo nemutoola yange ali gwerere atoole mu mbala oyo. Oba olimuwaayiriza? Nedda yabadde mazima meerere? Mazima meerere ono. Gwe naawe oli omu ku basanze ono omusajja ng'ali ku nte? Yeze musanze mulabye eri ali ali ku nte. Agize n'ebitato iri negamba kirawo omusajja eno ali eno ku nte. Natulaba n'agenda omukyere yekweko. Okay, abatulaba musajja oyo nga yamulaba n'ente ye bamusangirizza ng'agifudde mukyala we. Era byebyo bwenjogerera bayise chairman wali wamu n'abatuuze naye ng'agufudde omuze. Vira ddala ku sseekooko nte mbuzi talina kyayisa. Kale leero ennaku z'omubbi zibaana zokka era baamukutte. Omusajja gwe mulaba oyo ali mu NRM yasangiddwa nga akutte ente. Sinagikwata bukwasi ng'agiwalampye yonna ng'agyefunzizza. Ensooka gye basazeewo ye bamuwadde ente ye ajja agiwase. Ndowooza bwe kityo bwe kiri. Ebyo ebiriwo yakwatibbwa ng'ali ku nte ng'ate si gwe mulundi gwe ogusooka abadde abeera ku sseekooko mbuzi buli kimu. Ndowooza
Sajja yoyo. Sajja yoyo yakutte ente bagimuleetedde mu maka ge wasangibwa. So yoyo Ibrahimu yakwatiddwa ng'asobya ku nte. Naye abavubuka nga bano ku buli kyalo babeerako. Neewuunya omuntu ojja vibe oba ojja molaalo ewalampa ente n'ogisobyako. Naye ate bino tuzze tubiwulira era abamu ku ffe abaali babaddekoko mu kyalo oba baali bagenzekoko mu kyalo tukimanyi nti abavubuka bwe bati buli kyalo babeerako. Kizibu nnyo ekyalo okubeeraawo nga tekuli muvubuka gwe baali bakutte ng'asobya ku nte. Kizibu nnyo kubanga ekyalo ekyo gye kiri. Simanyi olwabaki abavubuka baddira ne bakkakana ku bisolo nga bino bambi ne babitwala ne babitunuza mu mbuga za sitaani. Lwaki oba otunuza ekisolo mu mbuga za sitaani bannange? Ekisolo kikuwoomera kitya? Embuzi ekuwoomera, ente ekuwoomera etya? Oli nakkakana ku mbizzi, nakkakana ku nkoko, nakkakana ku nte n'agirumba ku ttale gy'eriira omuddo n'agikakanako n'agisobyako n'agitwala mu mboozi ez'ekikulu. Abavubuka b'omulembe guno bannange musobola naye baaba wokakkanira ku nte gwe olaba oli akwata mbizzi tewakkanira muntu. Kati wuuyo Ibrahimu musajja musiraamu yakkakkanye ku nte n'agisobyako n'agitunuza mu mbuga za sitaani lwakuba n'abatuuze bakimukoze. Bagambe nti abo bw'oba onoonya mukazi munnange bwe togenda kukwana. Teweetaaga kwemenya katukuba omukyalo ogende weeyagale. So ajja kuba nti ate tagirekera kameeza agikwata bukwasi kugitwala kugireetera biwata nga yeeriira nga ye akola mirimu gye ng'agenda ate anoonya ensimbi. So byebyo biriko eyo sayidi mwebale kuba nti ate mutugobera Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mu following nga musubscribinga mbaagala nnyo mwenna.